Buterevu mukwana gwange kwaniriza ku Jika Media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga gena masa subscribingi likinga commentinga tusobole okubanga munange tutambula fenna waliwe yagambe nti naffe abannuuku tugenda kufiira mu kakodyo ke kamu nga FDC kefiiriddemu nze nkusekeredde fe abakulembeze baffe tubateekako eriiso jjogi tutunula bwe tuti ne tugamba ono Kazibu Bashiri nga amaguka luli yayogeranga bwati lwaki ayogera bwati adduka kyatayina kyabbye lwaki amagamaga fe tuli ba concerned citizen kubanga ekigendererwa kyaffe si kya position eyo ya member of parliament bwe tukutaddemu ekigendererwa kyaffe kya kukyusa ggwanga lyaffe Uganda ekigendererwa kyaffe si kya kutaasa kibiina musimanyi tetulabisa ekibiina bwe twogera mbu mu kibiina mulimu omubbi mbolo ya ekibiina kiba kiswadde nnyo nedda oyo politics twamuvaako kyova olaba Kyagulanyi yavaayo n'agamba abakulembeze bonna tulina okubalabisa we tulabanga bye bakola tebigenda na mulamwa Mafaya Simpuuga najja yakapale mbwanti abakulembeze tetulina bakwata mu ngeri eyo oyo politics yavaawo kati omukulembeze munno ogenda mugamba kigwe Mafaya Simpuuga okujjako okubeera eyo mu bisenge n'ojja omunenyeeko nti lwaki wakoze kino n'akugamba nange nja kubikkirira ne mudda eno ne mutusiriwaza yeffe bakama bammwe mwe ba member of parliament yeffe kati ebigenze byonna mu maaso omukulembeze yenna ali mu parliament naddala mu parliament omugaso gwokka gwali mu parliament okola kulabisa Museveni era kinnumye nnyo Ssemujjung'anda ofiiramu eyo firimu kubanga mu bakulembeze bonna abamu ababadde mu parliament bemmanyi ba member of parliament Ssemujjung'anda abadde andabisiza Museveni naye ate naye kizudde luvannyuma nti alwanirira position ye yes Sente zajja nga sente zizze za kulwanyisa Kyagulanyi n'azisirikira kubanga biri ebyobukulembeze oba afuuse president batafuuse tebimukwatako yalwanira wano bwa member of parliament okisegeera fe mu parliament ye Uganda tewakyaliyo makulu tukimanyi ekintu ekigenda kubeera mu parliament ye Uganda kuteesa kuwa musajja sente kuyigiriza bantu kunywa kaawa munaatera kuyisa sente zituyigiriza nakugaaya nakutemya ebyo bye mubaamu kati tugenda mbukati olwokuba okutte mu briefcase oli eyo oteesa ki ogenda kuteesa ki ku mulembe gwa Museveni kiki ekigenda oyita ekirimu amakulu politikisi waffe wakulabisa akoze ebyekisiru bamulabise kubanga waliyo abantu bangi betusobola otuteekamu eyo position ate ne batugasa si gwe wekaaliwo okitegeera yes bw'oba tosobola wa abalala chance biveemu bireke we tulabanga ovuga otagaataga nga tugamba gwe ki ekikutageza lwaki otagala bw'oba olaba nga tosobola vuga straight biveemu okitegeera. Of course munange eyo nga nkujjeyo munange government evudde netegeeza nti egenda kubanga ejjawo akolukumi akapapula akolukumi gwe munange woba kategeera government egamba egenda kubanga esala ku musimbi gwekozesa okubanga munange ekola sente ezo olw'ensonga munange akasente kano kalimu value ntono ate nga kakozesebwa abantu bangi kale ojja kwesanga nti kano tekawangaala era nga okakozesaamu nvunda ntono nnyo kano nga kaweddewo awo no kitegeeza kagenda kubanga kaprintingibwa buli kaseera ate nga kiba kiri ku high cost awo no kitegeeza government yeetaaga okubanga ekendeza omusimbi gwesaasaanya mu kuprintinga sente awo bagenda kubanga bakajjawo era batuleetere koyini ey'olukumi koyini ey'olukumi yafuluma dda wabula nga eno ebadde tenaba kubanga munange esaasaana eggwanga lyonna ng'era abantu abasinga babadde bakozesa ako ak'olukumi jjukira ekinusu eky'olukumi ekyo mukwano gwange bw'oba tokyegendereza osobola okiyita eky'ebitaano era abantu bangi nnyo bazze bakola ensobi oli n'omuwa sente nusu lukumi wabula ate n'akuddiza koyini ey'olukumi nga balansi kale ekyo kyokka kyekizibu ekigiriko naye nga yo gavumenti egambye egenda kubanga ejjawo ak'olukumi wabula tebanaba kubanga bakakasa ddi era lunaku ki era biseera ki bwe bigenda okubanga ate bino bikolebwa mu butongole. Of course emabega kaawo twalabye omukulu Kiriri yavuddeyo n'agamba munange alien skin aleke kwerabira final aleke kumwerabira munange yamubeerawo mu biseera biri so
kale nze ndowooza oba osanga ebintu bino kiba kyetaaga munange n'otuukira omuntu oyo n'omugamba muganda wange just lwakuba munange abamu baba baagala ne bajja mu kamera ne bafuna public sympathy. Era munange n'omukulu Liripazo avuddeyo n'ategeeza munange Sunda Ben mbu yamwerabira. Ono agambye yabeerawo Sunda Ben mu bulungi ne mu bubi, naye munange Sunda Ben we yakikwata munange ono yamwerabira. Jjukira Sunda Ben y'omu ku ba DJ gwe tumanyi mukuba ebinyanyanyanya ono kabaka, era munange yasooka ba DJ abalala ne bagobeera. Yadde nga Nimrod yavuddeyo n'alumba n'ategeeza nti ye number 1 wano mu Central oba mu Kampala. Kale mbu Sunda Ben ye akuba byalo eyo munange Masaka akuba bisaawe, wabula ye DJ Nimrod mu Kampala ye number 1. Kale ensonga za buwezi tetumanyi oba nabo batukoleyo ka battle, naye nga ye DJ Nimrod yagambye tasobola ku battlinga na muntu wa binyanyanyanya because ye akuba urban music. Yeyo excuse gye yawadde, tetumanyi oba yatidde oba yabadde atya. Wabula ku nsonga eyo munange eyali Liripazo ne Sunda Ben abantu ab'enjawulo bavudde ne bagaba bannaye ffe tetwaliyo ng'omuyamba, okitegeera. Era abamu nga bagamba bannange mutuwe emboozi ezigasa eggwanga muve mu byokwesunaasuna, mbugundi tewanyamba tewambererawo nakubeererawo. Kale twanibadde twetaaga ebintu ebizimba eggwanga. Butereevu awo na mukwano waine nkujjukiza nti oli kujiika media ensibuko y'amawulire. Bw'otanaba kubanga subscribinga genda maaso subscribing, likinga, commentinga tusobole okubanga nange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankomere mweraba.